Media kubuza ko yona Jesu beranga otulaba mazere Megaton gemanya bigambo si birungi nnyo mu kibiina kya NUP bodyguard wa Bobi Wine oba principal Kyagulanyi Ssentamu bakwatibwa abasinga ne babanga babasibira awantu tunatategeera basokobera nti bakwata bano Gaddafi saawa eno akulira bakanyamba Bobi Wine oba mubeere nnyo ku lusegere era nga bavaayo nnyo baviira ddala wali nga bakyali bavubuka nga bali bonna nga akyayimba n'okuyimba naye wano namufulira ddala omuntu agenda okubeera nti amukuuma badde amubeerako nnyo nasembyeyo okulaba ka vidiyo ka Edi Mutwe ng'ali ku motoka ya poliisi nga beesunaasuna n'owa poliisi ng'alinnye kabangali naye nga balaga nti bali mu happy saawa eno ayakwatiddwa n'abeera nga yawambibwa drone yamuwamba era ebigambo si birungi His Excellency Kyagulanyi Ssentamu avudde n'abanga ayogera ku mbeera eyo engeri gye bakwatamu abantu era nga saawa eno tuli ku free Edi Mutwe awo nno nina muganda wa Edi Mutwe ku ssimu agenda beera nga atunnyonnyola era nga bakola naye agenda beera nga atunnyonnyola ki mbeera eri etya Edi Mutwe ono yabagamba ki nga tebannamutwala yali akisuubira yabagamba ebigambo bingi nnyo nga tebannamutwala nga tebannamuwamba nga yendowooza yabikkirwa ekisulu kyamukuba kino ekyawansi omanyi si kyangu nnyo kasa kikuba omanya bizibu kumbe ebizibu byazedda awo nno jjukira nti poliisi yagenda oba n'amagye ne gaba nga geebungulula ekifo kya NUP wali ekitebe kya NUP ne baba nga bakyebungulula ne tubuuza mbu ate kikiriwo omanyi gubadde bagufuusizza muzinga each and every time bagenda ne baba nga beebungulula ekifo ekyo nga tetumanyi kiki kibaleetera kubeera nti balumba ekifo ekyo ne baba nga bakitinkuula ne bajjayo buli kimu bajjayo kino bajjayo kiri so kankubire muganda we Edi Mutwe ono abeere nga atuwa information ku nsonga eno etambula eya Edi Mutwe family eri mu mbeera ki maama ali mu mbeera ki kuba maama mumanyi mukyala mukulu gwe bayita maama Teddy ebigambo si birungi omukulu tukwalizaako ku mukutu gwa Megaton Media nga kibi mitawaana myerere era tuli mu bwennyamivu obutaganza ekyalo embeera eri etya family eri etya kati mu kaseera kano family eyo eri mu mbeera ya bunnyogovu ekyalo nakyo kyaluniikirivu Mutwe abawangaalira ku kyalo kuno bamanyi musajja alijjole musajja abuuza ku batuuze musajja gwe batasanze mbuzibu bwonna okuva mu buto paka wakuza okutuuka wano. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Manyi ntandikidde mu geya nsaba obuze ku bantu otutolere engeri Edi Mutwe gye yakwatibwamu gye bazze bamukwatamu babodyguard ba His Excellency badde batulugunyizibwamu nsuubira olunaku lwe basembayo mukwata yajja ne ku interview n'abanga ayogerera interview bagishootingirawo waka kwaka akantu ke nazimba omanyi namuzimbirako ewakaawo nga sinayingira mirimu gimu nze nali nkola emirimu awo Edi Mutwe naye nga asasula Edi Mutwe yali asasula era nange nakusasula bulungi toli mukozi wogira bodduka emisinde oza kankufunira ekyowonaalya ogendera muteeke oza sikola na muntu enjala gweruma atodda so ko buza ku bantu ate tutandike mukola ky'amanyi okulaga nti kutuwuliriza efe twebaawo okuba information yenna abatambula e Kampala Uganda so ne ku mulundi guno era tuzza okulabika twogera ku nsonga za Edi Mutwe then ne ba bodyguards ba main bodyguards
abalumba Kyagulanyi naddala nga tuyingira akalulu ka 2026. Naye ng'abantu muze balina okumanya betutambula nabo mu kanyomero kano kikulu. Tutambula ne bannaffe abajula mu financial services abazze okubbibwa, abazze okulabika nti bakolera mu bunkenke naye okuyamba bannayuganda. Mwana muwala oyagala okugenda ebweru okukola myaka 21 ku myaka 35 naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo. Ojja ne bakuteekamu ssente input na passport oyina toyina, then otandika okubasasula ng'otandise okukola. So n'olabika nti okola ki? Mukwasaganya okubafuna oyita ku namba y'essimu 075 26 73 640 075 736 noti abajula mu financial services oba bafuna obutereevu. Yes. Okay. So kakati njagala kutandikira ku ngeri gye bakwatamu eri mutwe kye kimukwasa. Lwaki bakwata bodyguard ba Kyagulanyi naye nga twala tumanye kye kikwasiza ddala eri mutono. Tetumumanyidde nnyo mu ntalo kwa right now nga wonga ngamye nti family eri mu kutya. Tusooke ndowooza ku family tufune n'engeri gye bamukwatamu ate twambuke. Ekisookera ddala family kubanze maama wa Eddie njogerako ko naye. Mukazi alijjole nnyo ate Mama Teddy nganzaala kati babeera awo luukaawo mu bitundu awo byekawo ebirugoba. So emboozi eyo nadigwamu kuba nabasanga awo nga banyumya nga Eddie baakamukwata. Maama wa Eddie n'atandika okulututula. N'agamba Eddie olwedde abadde atambulira ku bunkenke. Badde olwedde alina abantu abamutambulirako ng'era yamugamba dda nti maama essaawa yonna ntambulira ku bunkenke. Abasajja bayinza okukola ki okunjula. Namba naye maama nsaba ogume omanye ekintu kye tulimu. Tugenda kudda mabega era tugenda kutambulira mu mbeera bwetu y'amakomera yakukyuzibwa naye nsaba mubeere strong. Era maama n'agaana natwala ebigambo bya mutabani wange naye tekigumiizirikika. Olwawo kigumiikiriza naddala nga mutabani wabadde ajja kubuuzaako buli kawungeezi lwakomyewo. N'akuleetera byakuleetedde maama kuba Eddie maama we amwagala nnyo ebitekkanika. Then n'ekirala abaana kyenga abakulu twandigumiikiriza. Ne Eddie ono alina abaki? Abaana bano saawa leero olaba nga balimu ekiyongobero. Naddala buno obukulukulu obutegeerategera mu myaka mu 10. Muwala wo mukulu? Muwala wo mukulu naye bambi namulabyeko awo ejjo kuba bali mu bulidde. Tozi bamuyitaani? Ajja abafanye emboozi ne muto wange awo ne Naalongo naye bambi nga tekali jjole. I know. Ebintu byakatabuseeko kuba ate oyo ku taata we yayitirira lake mutwe. So embeera gyalimu yabweraliikivu nalabye alina ne posti gye yatadde ku social media anoze. Omwana n'agamba bannaffe bumukwatira abantu baffe. Muwala we Eddie mutwe yavuddeyo? Alina posti gye yataddeyo agamba bannange abakwata nga bwe mulina families zammwe mulina n'abaana ne taata wange naye taata. Bw'aba alina omusango gwe yazzizza artist mumuleete tumulabe kuba Eddie mutwe teri amanyi whereabouts ze. Bamukwata poliisi yavuddeyo n'emwegaana ngere bwe bazze bakola abantu be bawamba obuwambi. Ate kino ekiwandiiko kye nalabye ekyavuddeyo nga bagamba nti babodyguard abo babba essimu Tekino ya 75,000. I think eyo gye tugenda okumalira. Tugenda kutambula mpolampola eyo tutuukeyo ndowooza. Tutambule kawolawula. So kati ku family embeera bwetyo bweyimiridde as of now. Gundi looya waffe. Omanyi omuntu bwe bamukwata for instance bankutte muze ne bantwala ku poliisi y'e Kawempe. Bwe banzija ku poliisi y'e Kawempe automatically baba bantwala mu kooti.
koti nengulantinga bendi oba ne basindika ku alimanda famire yange ebamu reason being nti ebemanya emikono gyendimu nti miki mituufu omuntu waffe ali luzira ali kitalya nembeera esinga okwennyamiza abafamire naddala mu bantu baabwe nga bawambiddwa buwambo ye muntu okuwambwa naye nga tebamanyi wa gyali balaba ekyatuuka ku kibalama olwata bawunawo myaka 5 talabikanga kuteri amanyi oba mufu oba mulamu so famire egenda okubanga ewokapatistinga omuntu kwagulamuleesi nga bolaba kyebakola aba akireewo bajeno Gaddafi basita artist abo bamanyiddwa nti kati baliwa bali mu kkomerera bawere nemba na misango koti ebamabumi beiro naye nga bamanyi wa gye bali baba abateekako omusango gwaki era ogwo omusango gw'Emasaka okay naye n'ebintu by'Emasaka bwe bagenda okuzirika Emasaka omukungu omu balyoke babwanisiganye ebigambo awo Abedi Bwanika amwekalizeemu I remember ojjukira okuzirika okwo nkujjukidde so kwe kwavaako emirerembe gyonna jjukira bano badiployinga ndowooza okusewoleza ttiimu ya Kyagulanyi mu bo mulimu ne bannamawulire kuliko owa NBS aba NBS kuliko n'owe Bukedde abalumiriza nti bano babakuba ne bababbako ssente kyova abaliko aggravated robbery bawere nemba nagwo omusango mu kooti y'e Masaka kati fayiro eyo bano bwe babakwata yaliko n'abalala other than large kakigambibwa nti bano ba Edi Mutwe nabo baagala bakwata era nawulidde nti sawa yonna bayinza omuleeta e Masaka bonna babakwatire wamu awo naye okusinziira nze amawulire genfuna mu nsonga ezesigika naddala ku kitebe kya Nuuru bagamba kano akakodyo bano abantu bakozese ne bannamawulire abo ttiimu ya Mpuuga ne gavumenti bakwate security ya Kyagulanyi eno ey'omuzinzi tugende okutuuka mu kalulu ng'omukulu talina bantu be ba muzinzi omuli Edi Mutwe omuli Akireewo Vumbi omuli General Gaddafi ye tawa baamumenya okugulu Kadoyo Mulema General Sensa Imbogo Ashirafu security aba bantu bonna nga bwe mbamenya tukuka mu 2021 ng'abo abantu bali mu 2026 campaign ziwano wonna ensonga lwaki babakwata era Edi Mutwe abadde atambulira mu kutya okutagambika kuba Edi Mutwe yajja n'asomba ebintu bwe bakwata Bakireewo ne General Gaddafi jjukira bagamba babatutte General Gaddafi basooka nakendawwa ate ne basangayo ne Akayazi simanyi engaku simanyi baleeti Edi Mutwe kuno abadde takyasula naka abadde ajja buti n'abalabako n'amala n'amanzi n'amyansa so mbeera ezifaananako bwe zityo babadde bamulyegga era n'omulala kati gwe basinga okwagala ye General Sensa oyo Mbogo wakati yasigaddeko ng'owomuzi yaani ono w'enviiri oyo alina wakimemenya smart nnyo ate ono ow'enviiri ono eyagira waliwo akantu ke yakola awo alina omusajja eyali alumbye principal abasinga bamuyita bagamba mbu yakwata bubi nnyo omutamiivu yali agenda okubuuza ku principal oyo asiba amalasuta mumumanyi bannange mumuteekewa ye tebamuyinaako buzibu alinga epasi kati abo waliwo ab'omuzinzi omanyi obeera ne security bamu bagenero omanyi akepasi kembadde nkunyumiza epasi yekalakasanga ne principal ate nga epasi bamukwata nga bakwata principal ne bamuteeka nga bamuga why don't you go back home epasi go back home ngagamba lwaki temunkwata ng'agenda ewaka nga ye tebamukwata
nokimanyi nakyo kiruma twekalaakasa mu kalulu kali aka Free Bobi Wine ne waffe baatuuka kyanga kyalabika bubi eyo baali bakubiyeko kutiya gaasi ewamu baali bakubiyeko kutiya gaasi mu mufuma bufumi jjukira baatuukanga maani pawa ntono nga baagala tawuni nnene kati ng'ekawempe wali mu senta ng'ennansana ng'ebwayiise kati mwabali eno erugoba ate bannange okimanyi nti okwekalakaasa gwe ne batakulola yali aleese akanyapya jjula abatuuze ne bamwekolerako akyaliyo tukumye ebipiira mugulula gyabizikiza Simanyi- oba yali agala nsimbi mu gavumenti azze n'amukwata akasimu simanyi akyaliwaawo waggulu omuntu abala ebyensi akyaliwaawo waggulu wali byamu we yamuzimbira mbadde nkyagamba mbadde mmanyi oyo rasita yagwa ku epasi kye yagwako manyi kiringanga wonakola omunaabeera ewaka nga gwe omuzadde yakuvaako dda bano abakuba gwe n'akuleka otuuka n'oswala n'ogana ebannange nze kiki gwe batafaako kiki muzadde awoza kuyo bumuleke kirabikamu bubi naye bannaye ndi wano wenengere NBS naye bano abaana bambala anikaati daba oli abakola anikaati daba oli obugulu kyokka yambadde mmini ono simanya bamuyitaani ami ono nayina figa omukulukulu naye ono amikandi bannange tugende mu maaso obadde okyatugamba tonvumya mukazi yavumye edda ntambi ndeka tonvumya mukazi togenda kunvumya mukazi yavumye edda ntambi anti baleese oli omuwala yali malaaya ono Brenda Miles yabagamba bapromotinga obwamalaaya kakati n'aboogoloza ze tonvumya mukazi ndeka tugende eweedi mutu ate yanansangayo ddi nga njogeddeko so Edi Mutwe lindako Edi Mutwe ebintu bye yali yabikwata n'abijja ewaka ne kanso mukyala we kanso awozadde ku misango ali ku kyagundi ku kyategusoolwa kakyala k'Edi Mutwe kaddala kayina ebbina ate kamanyi okwambala waddifula kaddala akakazi kalungi munnaye kakusanga tekakuyitaku kampani kyayi nga nsiiga langi ewa Edi Mutwe awo kandabirira nnyo tekayina buzibu ate alabika bulungi mukyala we Edi Mutwe nnyo kale Edi Mutwe oyo kawala kalungi naye baŋŋamba ate mwatandise kusuubirira aka endako abaana bali basoberera abaana bali basoberera kawala k'Edi Mutwe kana kali tekawezezza emyaka 2 ako bala lu covid luli bwatera okubala lu covid katika kali mu senior 6 kali mu yakutaano Edi Mutwe yali assa abalenzi
toyinza buti tewali nteekateeka ya kubeera nti tukola tutya abasanga bayimiridde kageeti wano ku kageeti ke wano wayingirira wano mu kakuubo ati kwabo ndowooza kwaliko eyadedeeza nga bamumugambako ate kayise mu kageeti keeri mmanju jjukira emmotoka yagirekanga eri waggulu ku paakingi n'atambuza ebigere ajja asooba adeeradeera abakubuka bannaye katebe efumite mu ttaka kawalake kalabika bulungi nze nno nali manyi kaganda kagundi kaganda ka mukyala omanyi ne mukyala wendi mutwe takula bannaake alina engeri gyanyoola akabina n'ogamba anyirira wagalaba otya oba kaleega twandika ota oliugira nti ebbeere lya mukyala wendi mutwe ye nedda tekirabise bulungi omukazi naye bambi mukyala wendi mutwe yeefaako omanyi waliwo abantu ababeera mu bintu nga tebalabirira bakyala baabwe naye mukyala wendi mutwe fe abamumanyi ayaka yes ayaka bwasibwa ati era kakati bano bano abasiba omwami be bamukubya stress mukazi wa okitegedde bambi y'omuno omwana omuto awezezza emyaka emeka ayina kibbebi kya myaka emeka mukyala wendi muto ndaazaala azaalira ddala alabika alinayo kati n'ayonka nedda ate oli asobola okumuzzaako bw'atyo nkugambye mukyala muzaaze ekirungi nkyagadde ekyo nkyagadde kuba nze mbadde nzijjukira oli gwe namuleka naye omwaka oguwedde oyo yamuzaako dda alinawo ayonka kati ono ayavula ono gwe bazaako ayavula atandise okukwata ku bintu ayonoona ebintu kati ayonoona ebintu bye bano abayiwa amata kirungi nyo banaye temutunyiigira edi mutwe musajja waffe tuli mu byannaku naye era tojjukanyaamu koza edi mutwe nzijukira edi mutwe omanyi edi mutwe yali ayagala nnyo muganda wange gwe bayita Isaac ng'agenda n'abayigiriza okukuba bino bigundi era Isaac ali bulumi bw'amaanyi bambi so obadde okyaŋŋamba edi mutwe ava ekawempe erugoba ng'alaba embeera etabuse okay asulaasula eyo mbanne bulamu kuboleka gamba bubadde bwa bunkenke era bamukwatidde mukono eyo omukulu bwe yabaddeko ne maama Nambuusi abasajja ne bajja ababadde muleeya n'abadde bambadde ne bamuteeka mu droni bamutwala kwe kumubuzaawo ndowooza kati zibuze ennaku 2 so yenkwatibwa edi muto gye yakwatiddwamu then ekifaananyi kyetusiize nti olwedde baali bamwegezaagezaamu dda otambulirako naye nga abadde agezaako okubeebalama watigambe olunaku lwe bakwata bagireewo bajeno Gaddafi simaati bajeno Gaddafi era naye baalinamukwatira awo naye abadde abeebalama mu buli angu buno bamuzinga buzinzi mukolo guwedde amanyi alina bwalala yeesuddemu ku kibuga kukakananga bamuboye bamukutte era leero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adressinga eggwanga ku nsonga ezo zibiri ayogedde ku bintu bingi n'ensonga yaba edi muto mwabireetedde wano wayogeredde ku gundi wano wayogeredde kwa Jati Namyalo nti tamumanyi tamukubangako luswene omanya Jati Namyalo yavuddeyo n'agamba ono yanzijako embuzi kikazi kya ffujjo tojja kisobola labako bolabe naye togola yeeyogerera byayagala baawe baŋŋamba baawe balina bye baŋŋamba olwakuba saagala nnyo muyingirira baŋŋamba balina baawe bambi ate no baawe munanga alina ssente just that Namyalo alabika alimu olwassenga kuba kati olaba ebintu bye baatera okugiraagira nina abantu bange abakola naye kyovola saagala nnyo muyingira
kubeera ne weyabadde atandi andi kati tukola ffenna kijjalabika bwe bibajalooza nze aseetinze anti nze nasoma amawulire omaye omuntu nga nakkuba abamuli okuba bane nze nno mbadde sikimanyi ekyo kumba okuba oyisaawo kakati nina abantu bange abamulyako basaagala nnyo bamukube kubeera oyo yabadde akola interview eyo yagambye sizenga muwabuzi wa pulezidenti simanya ku nsonga za biki leero nzizenga simanya bino n'alyoka aboloboka yandya ali kati olumu yabaddeyo ne bagamba abambi oba bagamba gano mawulire tukola mawulire kuba kati senga teyakyogedde yandifunye ku talkability kuba kati yaali ku mulimu alabika yasasuddwa obubaka butambula ensonga ezibaddewo ezaba edimoto zibadde sensitive automatically era Rasta Pio tabavaayo yongerako kigambo bibadde bijjagenderawo nze nina yakoze statement nangamba nti ntola Megatron President Museveni oba bantu bajja kukwatanga abantu mu nkola eno omanyi bakwata abantu omuntu amalayo emyaka nga3 anti mu kifuuke kya bulijjo bakwate egganja bamuteekeyo buganje bamulese mu kkooti mwogereko bigwe nga gganja amalayo emyaka egi ng'ensi etambule kati olaba ebyabeesige basooka ne babiteekamu omuliro naye kimanyi nti Besigye leero alabika badde mu kkooti tebabeeyalira ne babeebikka kati so olina okwegendereza kakati baagala bamanyiza nti omuntu bamukwata n'abeerayo Gaddafi bakabeerayo bbanga ki weebale okimanyi nti ganja bakwata ne bakutwala n'omalayo omwaka naye nga bakuleeta banange ne bambi nga bakozi gundi nno yagezze abo betwogerako bali mu kaliba ya already profile nene ne bakutta omuvubuka muzi wa Nuupu ku byalo eyo bikiba mu guys ababambi abatonotono abatannaba kugundira nnyo mu mannya babasibawo ne bamalayo n'emyaka 2 nga teryamunyiga ate nkubuulira nze nalabako abaana bo be baasibako nabasanga twalina project gye tuliko kati ne babeeramu project gye nagamba balimu abantu ndowooza nga 10 babasibako naye bagenda okuvaayo nga tebaagala Kyagulanyi ng'obulamu bwe balimu bali awo bayaaye tebakyayagala kintu kyonna bavumavumi Bobi Wine simanyi kye babateekamu naye bagenda okuvaayo nga bakambwe era omusango gwe baba bamuteekako olwedi tegubaawo kati bo mu kumuta ne balaga nti Bobi Wine kyekibanga ekizibiti kye bamukutte nakyo lwasimpate yaabwe ate era be bamukwata weebale baga Bobi Wine olaba byabatuusizzaako ng'omwana bamukuba embooka aziwulira bwe bamunyiga obulimma bwe bakola batya amabeeti kakati bagenda okumutanga ate baga Bobi Wine mulabe kyabatuusizzaako kati kubasonyiye kati agenda okuvayo agenda okuvayo nga mukambwe kyova olaba kati omusajja akumanyiiza nti ye abantu babasiba kati edi mute bamukwata ebyo ne bamusiba n'abeera n'omwaka luli ndowooza babasiba emyezi egyawera 6 awo gavumenti eno woogitiira aye nno biba byakusanga bakukima abadroni poliisi nekwegaana n'obeerabeereyo bogenda okulaba bakuleese mu kkooti so ensi engeri gye bagidrivingamu saawa zino ereeta obweraliikirivu mazima kiri nti omuntu waddemba okuwagira kyonna kyayagala n'okutambula n'ekyo kyakkiririzaamu omuntu omuwagizi w'endaali nga gy'alina ku mutima nga naye ekola bulungi tenyigiriza balala emirembe gyandi mu bukadde then n'owa Nuupu naye ne bamuleka emirembe ne gimubukala n'owa FDC kyekimu ekati saawa okuwagira ekitali kibiina kiri mu gavumenti kufuuse musango ogwa nnakumula okukwasa abantu babuzibwawo
batulugunyizibwa naliko ne mwami Kwezi oyo alina omusajja gwe yakyazaaka ono Gayi gundi yali wakawalaata mujjukira so yawangula n'obwakansala era yabuwangula alina mu nkomyo baamulangirira luvannyuma nnyo bangamba wawangula n'obwakansala ku kyalo kyammwe gwekansala wa baateekawo kipande nga bano be banjula n'ebipande nga bbaawo ali bweru ne bamwanjula nga ekifaananyi kiri wali naye bwatottola ebyamuyisibwamu mu kkomera banangugamba bano abantu abakwata abantu oba bintuntu biryawo tebirina sense of humanity so ebintu bye bakola byennyamiza byeraliikiriza kakati saawa zino eddimuto teryamanyi mbeera mwali ekirevu kye kibadde kizeemu okukkirira automatically bagenda kisala ebimu nno ku byentiisa nze kkomera nviiri na kirevu ate gwe olabika bubi nnyo kabubi nnyo mbanga kaddole kituufu jjukira akato katono oba onkuze bubi nnyo so ateka babi bakola mu mbeera ya tocha omanyi omubaka wa paliamenti bamukwatanga ne bamusiba engeri gy'abahonalebo naddala ng'omusango tegunnamukka mu vvi abahonalebo abo tebabasalangako nviiri era nga tokkirizibwa ati zaako oyo bamukwatanga bwe bamukwata bamutta n'akomawo n'aba ng'ayogeza amaanyi geegabo tebamukwata ne bamuta amanyi nti ekiviiri kye kinaakikola ki akyagala nnyo agala nnyo lwe baasenga omukwata bahonalebo amateeka agabafuga tolina mukwatako nga bwekwata bawanayinki ye bamukwataga wanayinki ne balyoka bamukolokotta mu ngeri ya kumulumya nakukakkanya kitiibwa kye so kati embeera bweto bwetambula naddala ku bantu ab'oludda oluvuganya gavumenti so imutwe baagala mugatta ku keesi eyo eyaba eriko ba smart eriko bakireewo eriko ba General Gaddafi waliwo n'omuvubuka era gwe baakutte naye ye bamutadde bamuyita miguna we Masaka eyo oba ndowooza akafaananyi ke kazze katambula nnyo nga bafite miguna abadde n'ekirevu bwekiti nga kinene kaakati looya wa Nuupu omu yabadde alina kapoliisi kaaliko naye nga bano tebamanyi nti ali ku ligotiimu ya Nuupu eri ku nsonga z'abaana abo kaakati bwe yatuuse ku poliisi agenza owulira nga ndowooza balooya ba gavumenti balina omujulizi gwe baleese alumirize miguna kooti erememuwa beido nga be bamulumiriza bagamba ojja mulaba ajja kuba ayambadde essaati ya Seno ajja kuba alina ekirevu nga kinene bwe kiti nga kya miguna kyennyini omulumirize bamuleeta ne miguna gwagenda olumiriza tamanyi kati looya wa Nuupu bwe yawulira yadduka misinde nga bagamba miguna mu musaleko ekirevu kisaleko tojjira mu saati ya Seno tuusa olugoyeefu naye kisaatisaati awo bamusimba mu maaso g'omulamuzi ono gwe baleese okuba ng'omujulizi nga bamujenjodde bino nga babyambaza mulala yalina musajja awo nga wa booda yali wa booda naye nga naye bamusiba ndowooza mu misango gye nga mirala nga bamwambaza mujumbi gwa Seno ate naye yalina ekirevu ono atuuka okuwa obujulizi asonga abagabo emiguna yoyo yennyini beetaba abantu bakola effujjo lingi nnyo jjukirayo omulamuzi ne looya wa bano fayiro ng'eya miguna balina ng'oli awaayo amannya ge nga noono awaayo amannya ge kumbe ekirevu yakisazeeko omulamuzi yasese na busesi okwakananga miguna tolina bande tebalina bwe bayinza muyita butamuwa bbeeru si bwatyo mutadde bannange so olabira ddala bantu babasiba nga ne be baleese okubalumiriza tewali bujuli kyebaba baagala abaana bano kubeera bana kubabonereza lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu oba
national unity platform ng'ekibiina so lawyer wa Nuupu ayo legal team ekola ku nsonga z'abantu ba General Gaddafi bakireewo yagambye nti baawulidde information ne edimu to bagenda muleeta bamugatte kesi emu era bano bannamawulire abalumiriza nti bababbako ssente enkalu ne bonoona kamera zaabwe naye nga ffenna tumanyi discipline eri kuba ku security ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bannamawulire bwe babaawo naddala nga bakwata footage ate bano be bawuliramu emirembe kuba bagamba nti wetuli naye ne bannamawulire weebali ekituukawo kyonna at least waliwo proof so bawulira nnyo emirembe mu bannamawulire n'abantu bonna ne bwaba bakuloga ne bwoba otezeewo kasimu Nuupu oba n'abaana ba Nuupu baagala era kubazi bataasa bingi okusiiga ekifaananyi ku ebyo ebiba bigenze mu maaso public gyeba tebadde so kati embeera abasajja gye balimu kunkenke ensi yonna kati saawa zino erindiridde ebimutwe aleetebwa ddi mu kooti famire ewewuke ate sikirategeere nti bamututte kitalya oba bamututte kigo oba bamututte luzira naye nga bamanyi waali singa okubadisa bangi ababuziddwawo ebbanga ne liyita nga tebaddangamu kulabwa famire neziba nga ziri mu mbeera nga tebamanyi bafu balamu balemala bakola ki so embeera bwetyo bweri ku nsonga za ebimutwe. Okay, kale njagala kusiibula nkwate munnamawulire omulala abeere nga mpa information. Mutereevu. Okay. Kale sebo. Kale omukulu ali ku mukutu gwa Megatron Media tukyatambula ddala bulungi nnyo tugamba nti nobeera ngu subscribe ga likinga tobeere ngu sharinga bibe n'ebigambo ebitambula muwala we Dimutwe ali mu bulumi era every nabanga ateekayo obubaka bugamba nti free our tata free our daddy mwana oyo nno ali mu kibiina ali mu senior yakutaano naye nga ali mu bulumi nga omwana taata we ali mu kkomera bamukutte byatategeera famire nno bw'eti ebigambo bibiri so